Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ng'atandise emirimu mu kibiina kya African National Congress gye yafunira ettutumu eryamusembeza okumpi n'abangi lwali olw'omwaka gwa 1957 ne basisinkana ne Nelson Mandela. Naye abaffe bano baasisinkana batya? Kaalaala Winfred Mandela yali alinze bbaasi ku siteegi emu mu Soweto. Nelson Mandela ono ng'atuuse yamuboozaako olwo n'emboozi n'egwa amakerenda okuva olwo tebadda mabega omukwano gwagenda gukula mpola okutuuka mu 1958 lwe baakuba ebirayiro byabwe eby'omu bulungi ne mu bubi balibeera bombi era ng'ekiseera ekyo Winfred yalina emyaka 22 gyokka. Mu mukwano guno Katonda yabaweeramu ezzadde ly'abaana babiri abawala okuli Zenani gwe baafuna mu 1959 ne Zinzi mu 1960. Nelson Mandela ng'ateereddwa mu nkomyo gye yamala emyaka 7. Winfred Mandela yasigala n'eddimu ery'okukuza abaana, ekintu ekitaali kyangu n'akamu ate ng'eno bwakwasaganya n'emirimu egy'ekibiina kya African National Congress egy'okulwanirira eddembe ly'abaddugavu mu kuyigganyizibwa amaanyi okuva mu gavumenti ne poliisi ya South Africa. Kino nno kyamufuula watutumu okwetooloola ensi yonna okugumiikiriza okusosolebwa okulwanirira abaavu n'eddembe ly'abaddugavu, nga mu kino kyeyava aweebwa ekitiibwa kya maama w'eggwanga. Bingi ebyamukolwa gavumenti ya South Africa mu biseera ebyo, omwali okumusibira mu nnyumba n'ebirala, omwali okumuggya mu kibuga ne bamutwala mu kyalo ne gy'aba abeera, nga bino byonna byaliwo mu 1976. Ekirungi kya byonna wadde nga bino byamukolebwa baamukkirizanga okulambula ku bba eyali mu kkomera eryali ku bizinga by'e Robben. Ku ntandikwa ya 1969 yamala emyezi 18 nga bamusibye yekka mu kkomera lya Pretoria Central Prison, era nga mu biseera bino yamanyibwa nnyo anti yayitanga mu banne bannakibiina ne bateekawo amalwaliro amatonotono wamu n'okukuba kakuyege ow'eddembe ly'abaddugavu. Mu 1990 Nelson Mandela yateebwa okuva mu kkomera mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu. Olwo nno we yakoma we yatandikira nga baali butoola ne mukyala we ekyalaga obuwanguzi bwabwe eri okulwanirira eddembe ly'abaddugavu. This is Kingdom TV.